Akalanzi. Wanji. Wasize otya mukwa. Bulungi wasize otya? Oluddewo okuzuukuka. Obwa bize. Nasuze ndi mukoowu nga wokiwulira. Obwa bize? Ng'ofa ki ekiro kirala? Ngoye oba wiiki mmeka oba mwezi nga sikwata ku lugoye. Wedde onyumiza na byangu. Kati badde omanyi kuppako ngende. N'amasannyalaze. Amasannyalaze nakozesako kati. Ngenda kubugumyako. Kasita gabugumako bati nga nzijjako. Kankuwe. Just kubugumyako bugumya. Bannange Stella. Wata. Just kubugumyako kati. Nankomyawo pako. Nakalanzi. Wanji. Omanyi amasannyalaze gaweddeko n'amazzi gano tigana bakubugwa mu wadde n'akati. Ne nagambye amasannyalaze tubadde kuliko 0.2. Kati n'okikanga okigenderedde. Ate ekigenderedde nkugambye ng'ogitwala. Kati ngenze siina mazzi siina amasannyalaze ngenda kukola nti. Kati nkole ki bannange nkukolere ki? Sigambye. Bulungi. Yosibye oti. Kiki? Siina amasannyalaze. Musonze gabadde ki? Amasannyalaze gaweddeko. Leka naawe gaweddeko bati. Nange simanyi. Mbadde ndi awo munyumiza okola amasannyalaze nga gaggwako. Tindako. Amasannyalaze ngula uniti aga 2 nga gamalako omwezi mulamba. Mwakatambuzaako wiikisi 2. Kyo ekinywa amasannyalaze. Nze simanyi kinywa amasannyalaze. Nekyaka ku mizigo gyaffe kuliko alina pakoleta. Pakoleta? Ejike yenywa amasannyalaze. Alina pakoleta, alina wuufa, alina buli kinywa amasannyalaze. Kuliko n'abalina wuufa. Nze njakisa ttaala lyokka. Tulo sina kyenkozesa amasannyalaze kiganyo. Muntu kyakozesa wuufa ne pakoleta okwo? Simanyi. Ebyo nno nabigaana ku nju zange munnange. Nange simanyi. Nabigaana. Njakisa ttaala lyokka. Toyina gw'osubiriza akozesa pakoleta? Sirina. Tugende ontwaleyo. Saagala. Tugende ontwaleyo. Abeeri bonna nabateerako amasannyalaze mwenna nabateekako omulundi gumu. Simanyi kimalako amasannyalaze wange. Temuweza kuŋŋanja amasannyalaze ani alina ebikozesebwa n'ebinywa amasannyalaze? Sirina. Nadyo lisiina. Nakalanzi. Wanji. Nze nyina ttaala lyokka. Tetulina ffenna bintu bannange. Ttaala. Tewali nnyo alina bintu wano era bulijjo alina ttaala ze tukozesa. Amasannyalaze nakagateekako. Ngula yakagundi yes. Nesi. Yes, 20. Naye simanyi awo bannange. Nange simanyi. Kati ani n'amasannyalaze? Nandi wadi simanyi. Temumanyi. Kati okuva n'olunaku olwaleero njagala emitwalo egi 3. Njagala emitwalo 3. Nabali n'emitwalo 3. Naawe yeefusa amazzi njagala emitwalo 3. Ndowooza okitegedde gwe ntunuulira nnyo. Njagala emitwalo 3 lyokka. Tonyumiza bya ttaala lyokka. Mwenna njagala emitwalo 3. Bannange. Manye nti kati amasannyalaze teeka gwa mitwalo 3 omwezi. Newe gaggwako simukozese byo mwagala byonna. Naye nga muntu padde emitwalo egi. Ndaba nagunu Nga sente ziba nnyingi, 13, 3 mwonoona amasannyalaze. Byonna abeera n'ebibye. Kwata pako yo. Ani gwe kiki naawe? Sasula mitwalo 3. Kwata Pako yani? Eyani? Yiyo. Eno pako yani? Pako yiyo. Si yange nvaako nze. Nakalanzi eno pako yiyo. Simanyi ku pako. Eyono. Yono. Nze sikozesa pako. Ani akwazise? Ono yanjazise pako sina pako. Leka kunneekwasa munnange. Weebale nnyo. Ttaala pako yono. Kwata pako yo. Sigulanga ku pako. Bukyanga nzija wano mbeera na ttaala lyange. Nanjye di pako yono. Oba yono. Nze sibalangako na pako. Pako yono. Kwata pako. Munnange ndeka. Nvaako tongobya ku nnyumba. Tongobya ku nnyumba bumangula ebintu byamu. Sasula mitwalo 3. Kwata pako yono. Vuuno. Naye kati gwe sooka ombuulire. Olwo obadde ogula buganza obadde ogula ki? Pako siiyo. Yange sigaanye naye kati obadde olina kireeta directive otyo nga bakwagala ennyo. Sasula emitwalo 3. Eyo emitwalo 3 gyammwe abalina ebinywa amasannyalaze si. Naye ate naawe ogyeyazika. Ogyeyazika. Kati yiyo. Nze osoba nga yokya. Sinywa caayi. Sina amazzi gokya. Wanji. Kati pako nze batalina kyenyamba. Stella ng'oli mulala nnyo. Sisobola byokya.